po jako akawuwo bayeba mulaga byolaze ebyokwogera omusajja omukulu n'ayogera n'ebitasaana yo mulimu gwe bamugamba nti oba onooyogerera poliisi kati olumu ku bukwakulizo ekisookosooka okuvaamu ensonyi. Mu mawanga ga Africa omuze gwa bannamagye okuwamba obuyinza ku bakulembeze gufuuse nnamulanda nga mabeere gambwa nga kino kyalabikirako mu ggwanga lya Zimbabwe ko n'amawanga amalala nga n'ekikyasembyeyo kyabadde mu ggwanga lya Guinea President Alpha Conde amagye bwe gamukutte ku nkoona. Sur la communauté nationale et internationale que l'intégrité physique et morale de l'ancien président n'est pas okusinziira ku bannabyabufuzi wano mu Uganda eggwanga lyonna ku lukalu lwa Africa eryagala enkyukakyuka lirina kukola ekyo okusobola okubaako ebimu ebikyuka. Abantu b'egini babadde balina commitment ku kye baagala. Omusajja yafuga ebisanja bibiri ne biggwako n'akomawo n'akuutiza ssemateeka ku third term. Naye ne bamuga nti newakubadde okuutiza ssemateeka ne weekomyewo ku third term tujja kuggusa. Era sebo bamugusizza obwedda bamubuuza waayo kyali gatakyasobola n'olulimi terusobola kuyimuka. Omubaka wa Nakawa East Honorable Joel Ssenyonyi agamba nti abakulembeze ba Africa balinga abaliko emmandwa ey'okweremeza mu buyinza era nga bakola buli ekisoboka okulaba nga balwa mu ntebe omuli n'okukyusanga ssemateeka. Nafuga ekisanja kye kyasooka ensonga tezikwazaganya bulungi n'abantu nga banyiivu. Ekisanja ekyokubiri akalulu yabbaka bbi n'alemerako abantu ne bagamba kale kasita okabbye naye kirungi nti ssemateeka yaffe ekuwa ebisanja bibiri byokka newakubadde okabbye kasita ogenda kugenda naye mu kisanja kyekyo ekyokubiri ate n'asaba wakyo n'akola Museveni lyakola n'abalala bazze bakola n'ajjamu ssemateeka n'agikyusa asobole okufugira ddala paka wayagalidde. Ebintu nga bino tebyali badde nga byetaagisa naye abantu kasita banyigirizibwa nga beerwanako mu ngeri okuyita mu magye oba ki. Kyokka bano balaze okutya olw'engeri bannabyabufuzi bannaabwe okuli omubaka Muhammad Segirinya wamu n'omubaka Alan Sewanyana gye bakwatiddwamu ne batwalibwamu mu kkomera ku nsonga ezeekuusa ku butemu bw'ebijambiya obadde bugenda mu maaso mu bitundu by'e Buddu bwe basabye gavumenti enoonyerezeeko era ebuulire bannayuganda ekituufu. Babataddeko Segirinya ne Sewanyana nti be bategeka ebijambiya e Masaka ate nakyo mulina okimanya nti eno gavumenti tekyalina nsonyi. Abana abasajja tebalina nsonyi. Olaba abasajja bawaayiriza eggulu nti Kyagulanyi yali mu woteeri n'emmundu kati ne bagamba omusajja nyini woteeri yayogere nti emmundu yagenda n'agamba ye mulugwala talimba. Nabaganze ndi mulugwala sirimba yava n'okufa ne bawaayiriza edi mutwe ne ttiimu y'abanne nti babasanze n'ebyambalo by'amagye zimanyire n'emmundu naye ng'abasajja n'ewaka waabwe tebakwatangako yadde ku bisosongole by'amasasi ewaabwe. Bano abasajja tebasaaga bayinza okukwata bano ne babatwalayo mu makomera ne batandika okugamba nti nuupu weetuula ebeeteekateeka bijambiya kati batandise na bijambiya naye waliwo abajja n'emmundu. Mu buufu bwe bumu bannakibiina ki Democratic Party balaze obwennyamivu n'okunyolwa eri abantu b'e Buddu abakoseddwa mu bulumbaganyi bw'ebijambiya we basinzidde okusaba gavumenti okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo obw'okukuuma bannansi ng'omwogezi w'ekibiina kino Okolero Opiolo Amanu bw'annyonnyola. Twagala okunakuwalira wamu era nga tweyongera okukubagiza abantu bonna abaviibwako abantu baabwe mu bitundu by'ebbendobendo by'e Masaka nti kirungi nnyo ab'ebyokwerinda batandike okweyisa mu ngeri eri professional batandike okuteekawo enkolagana ennungi wakati waabwe ne bannayuganda nga beyisa mu ngeri eri professional. Okolera agamba nti nga DP ekyokuviibwako Ssaabasumba wa Eklezia ya Orthodox Metropolitan Yonaranga konde ly'amaanyi nnyo eri eggwanga ssaako ne bannayuganda bonna okutwalira awamu olw'ensonga nti abadde mpagirwaga naddala mu kubagambira ku bantu abadde balinyiriranga eddembe ly'obuntu. Abadde bavumirira okutyobola eddembe ly'obuntu mu buli mbeera yonna nga tafuddeeyo baani abeenyigidde mu kutyobola eddembe lyo oba gavumenti oba abantu ba bulijjo abadde avaayo n'avumirira ekikolwa kyo. Bannaddiini nno batono abadde bakikola kino nabwe kityo ng'eggwanga tugenda kumusubwa nnyo
Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.